Okay. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalam ala rasulillahi al-karim. Wabad. Amatendo amalungi amajjuvu nga geegogerwako nga Allah waffe oyo subhanahu wa ta'ala nannyini buyinza, Allah subhanahu wa ta'ala nannyini bulamu, Allah subhanahu wa ta'ala nannyini nsi eno n'eggulu, ennyanja, empewo, emiti, ebyewalula ebibuuka, ffe abatambula b'amagulu abiri n'ana. Allah ow'ekitiibwa atenderezebwa kubanga ye nannyini ffe, y'amanye entandikwa yaffe ate era y'amanye enkomerero yaffe. Olunaku z'omwezi nga 21 omwezi ogw'Ekkumi mu mwaka 2023. Munnange nno gugenderera guggwako. Twagala okuweereza okusaasira n'emirembe eri omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nga obudde buno bwennyini tuli mu ennaku ey'okuviibwako seeka waffe, omusomesa waffe, Seeka Nkata Ismaila, nsaba Allah ow'ekitiibwa, ow'ekisa ekingi amutusaasirire, amusiime, amusonyiwe byamusobako ng'omuntu, ate atusinkane nga tulimu abo baasiimye, abaakola ekigambo eky'okuluŋŋamya, ekigambo eky'okusomesa n'okutambuza ebigambo ebirungi. Nsaba Allah ow'ekitiibwa amutusinkanye mujjana oboolyawo. Tukubagiza abantu be bonna, tukubagiza umma, tukubagiza obusiraamu bwonna, abadde musajja mulungi, omusomesa omulungi. Tutambula, tubeera wano ku Twahirah Islamic Center buli lunaku olwokuna Mungu bw'abakkiriza, era tuzze tutunuulira ebintu eby'enjawulo nga tukuba ttooki ez'enjawulo ku bintu oboolyawo bye twamanyiira nga twatandika okulowooza nti bya bulijjo naye nga mwana wattu si bya bulijjo. Tulina ebintu bye tuzze nga tutunulako, naddala ebyo ebituyamba okukolagana obulungi ne bannaffe abatwetoolodde, ebituyamba okuba nga tusobola okuba nga naffe twefuga ng'abantu, nga tusobola okuba baba otosobola kwefuga, bw'onoba nga tosobola kwefuga tosobolera ddala kuwangaala bulungi na banno. So olwaleero mu budde buno nga omwaka guggwako ng'amawoofiisi mangi naddala ag'abakozi ba gavumenti maggale, amasomero maggale, abawummuze bali waka, abakola era n'amaduuka nago gagenda gaggala ag'enjawulo, gagenda waliwo kati agali mu ku season bakola butassa mukka tassa muliro, naye agamu gagenda gakola ki? Gaggala olw'embeera ey'ensi era ey'abantu nti buno obudde waliwo abaabutwesooka ne babufuula obw'okuwummula. Naye amazima ddala kiki ekiwummuza omuntu? Olwaliro njagala twejjukanye oba tusome oba twetegereze ensonga eyitibwa obukoowu. Obukoowu bwe tuba tubwogerako mu bulamu tubuyita what we call the tired zone. Mwana wattu bw'otunuulira olunaku lwo bw'oba olutandise, waliwo obudde okuva naddala ssaawa ez'okumakya, naddala abantu abamanyi okukeera, okuva ssaawa 11, 12 paka ssaawa 6. Awo tuyitawo the vibrant zone oba obudde obw'amaanyi, era omuntu bw'atakolerawo mirimu gya lunaku n'agituusatuusa mu kitundutundu oba ogimala, olunaku lwandimusala. Ne mu bulamu nno bwennyini buno obwaffe obuwangaazi nti onoowangaala emyaka 7-8, okuva emyaka nga tegiriiwo paka ku myaka 25 we tubeera nga tulina amaanyi gye tuyita vibrant zone. Naye obudde bwe tuddayo ku lunaku, obudde okuva ssaawa 6 amalya g'ekyemisana tusadde dhuhuri abeebase kakairuula mumulooza lwaki omubaka yatugamba twebakemu awo kakairuula, obudde obwo paka ssaawa 10
obudde bwa acid bubeera bwe tuyita the tired zone oba the tired part of the day. Mwana wattu awo tuba tukooye, oba okoze ng'ositudde emigugu, oba oguddewo edduuka ng'otunze oba oli awo, oba ovuze emmotoka, oba olina kiba kiddima nga nnimiro oba olimye. Era emirundi egisinga ssaawa 6 abasinga baba bakwata nkumbi gizza ku kibegabega kudda waka. So ne mu bulamu bwaffe era oba obuwangaazi, tired zone etandika nnyo asitoweza emyaka 25 paka myaka 5, naddala abantu abo baluyunguyungu abatayonka bulungi, abamu batambulira ddala ne batuuka myaka 60 nga bakoowu. Obukoowu kye ki? Obukoowu kwe kubeera nga oyina ekyetaago ky'okuwummula, oyina obwetaavu obw'okuyimiriza by'okola, oyina obwetaavu obw'okwebakamu oba okuwummulamu. Ekyo tuyita obukoowu. Era tukizudde nnyo nti tusanze ng'abantu bangi bali mu mbeera ey'okuba nga banoonya tulo. Omuntu omusanga yakatuuka mu ofiisi, musanga ali mu kuba bisiki. Abamu olutuula mu takisi, otulo nga tubatwala. Ennaku zino ndaba n'abali ku boodabooda nga yeebase. N'ogamba ono gwe bagenda okusuula bamukuba ennume y'ekigo ya rabbi. Naye nga tulina ekyo ekitujjira mu mibiri gyaffe nga tuli bakoowu. Kiva ku ki? Kiva ku bintu eby'enjawulo. Naye mu mubiri gwo muli obutofaali bwo buba bugenda bukyuka nga bukula, nga bukala, bunoonya amazzi, tonywa mazzi, nga tolya bulungi kuba emyaka egyo giba gya kuyiriba. Myaka 25 abasinga baba bamaze okusoma, abamu baba bamala dda ku myaka nga 2, myaka gya kukola. Kati emirundi egisinga ekintu ekiyitibwa okutuula wansi omuntu n'alya akamere ne kamuyingira bulungi, n'anywa kacaayi n'atuuyana, obudde obwo bukendeerera ddala. Era osanga abantu ng'amalako olunaku nga talidde, n'osanga abantu ng'alya lwagguloggulo, bannaye mumpe ku mmere nga yawoze nadda. Abamu balya kimu n'abeera ng'alya kyaggulo kyokka. Kati buli lwe tubeera nga emmere eno tekyatuyingira bulungi mu mibiri gyaffe nga bw'erina okubeera, tutandika okukoowa, obutofaali bwaffe butandika okuyagga. Obutofaali ze body cells oba obutofaali obuzimba emibiri gyaffe butandika okuyagga nga bunoonya ebirungo oba ebiriisa, mwana wattu nga tebubifuna. Naye waliwo kye tuyita mental tiredness. Obwongo bwo oba ebirowoozo byo okutandika nabyo okukoowa. Mujja kukwatagana nange ennaku zino, munyumirwa nnyo n'okugamba nti nze ndi mukoowu. Nakoowa dda, saagala kumanya, saagala kuntawanya, ndi mukoowu. Bamaama bakyogera, bataata bakoowu, abaana mu masomero bakoowu, abantu bakoowu. Kwegamba eŋŋombo yazze n'okujja nti tuli mu generation oba oli awo, oba tuli mu budde obw'okuba nga tuli bakoowu. Naye ekintu ekyo si kirungi. It is not right. It is not a good state okubanga you are tired. Kubanga buli lw'onoobeera nga oli mukoowu, buli ky'onooba olimu oba buli ky'onoobeera ng'okola, buli mulimu gw'onoobeera ng'otaddeko ebirowoozo oba emikono, ojja kuba togutuukiriza bulungi. Ojja kuba nga okola gadibengalye, ojja kuba tokozesa maanyi matuufu, ojja kuba tokiwa budde butuufu. Kubanga jjukira okuba ebisiki, obwongo tebukyalowooza na bulungi, ekitali kirungi. So twagala era okutambula tugende mu bukoowu buno. Singa ddala obeera ne kampani, naddala mu budde buno, kubagga amazima abantu bakoowu. Omuntu yakoze okuva January, olwaliro tuli mu December, akugamba era obalaba boosi obatunuulira, they are tired. Bakoowu ddala. Era kyova olaba nti kampuni ezimu wano bwe budde bw'okuta abantu bagende munnaye bawummuleko, bwe buno obudde bw'okuteekayo retreats, abantu babatikka ne babatwalako eyo ne badda mu mbeera ate endala ey'okuwummula n'ey'okuva ku mirimu egy'enkalakkalira oba egitali mu kuwummula. So tugamba nti tolina kukkiriza kukoowa kuyingira mu mutwe gwo, kuba olwaliro tulina abantu nga bali mu relationships,
abantu bali mu maka nga bakoowu. Omukyala n'akugamba Hajjat mpulira omusajja namukoowa. Omwami n'akugamba nti ekikazi ekyo kyantama nkikooye singa nina naye munnaye tekisesa. Olwaliro abantu bali mu maka nga bakoowu bakoobwa dda bannaabwe naye nga tebalina kyabbakolera. Gamba singa mbadde nsobola okukigoba nandikigobye. Ogamba munnaye ate onoomugobera ani anaatwala omukoowu. Naye tugamba nti obukoowu tool shayitaani egikozesa nnyo era netuleetera okubanga etuleetera okunafuira okwo mwe muva n'okugayaala. Era zezimu ku dduwa nti omubaka yatugamba nti ezimu ku dduwa ze tuba twekwatako ennyo mwe muli edduwa gye tusoma nga twekingiriza okuba abakoowu era abagayaavu. We seek refuge from Allah from tiredness and laziness. Allahumma inni a'udhu bika min al-hami wal hazan wa a'udhu bika min al-ajizi wal kasal wa a'udhu bika min al-bukhli wal jubni wa a'udhu bika min al-ghalbati ad-dain wa kahara ar-rijal. Mudduwoomo bwembanga nzijukira bulungi olwarabu lwange nkyali mu Twahirah eno bakyankanika naye mulimu kapaati nga twekingiriza Allah w'ekitiibwa atutaase atuggyemu obugayaavu n'obukoowu. Golooza lwaki omubaka yandibadde atugamba twekingirize? Kitegeeza okuba omukoowu gyekiri ate si kirungi. Ate mwana wattu shayitaani ekituleetera nnyo. Wali okigenderedde nti oyinza okukeera ku makya. Nze mu buno obudde no December ono ye bambi ate baba atukooya nnyo naddala newaffe mu Kampala. Abala tetumanyi bwe muli naye newaffe otuula mu kkubo n'otambula nga tuva mu kifo, otambula ogenda naye nga tuva mu kifo. Olwajjamu omuyitirivu ensi yonna yazze Kampala, buli omu ayagala kujja Kampala, buli kimu kisuubirwa kuviibwa Kampala. So twesanga nga okoowa kubanga buli lw'obeera ng'eki oli ku kintu nga tekitambula. Ne bweba project, ne bw'oba olina ky'owandiika, ne bw'oba olina ky'osoma naye ng'okiruddeko kiganya okuyingira, okoowa. Bw'oba olina ky'ozimba n'okizimba nga tekisituka tekitambula, okoowa. Bw'obeera ng'olina munno, for example oli mu kukwana muwala oba olina omulenzi gw'ogwo oba abakyala ennaku zo mwayiza okukwana, tujja kudda kino nakyo tukyogereko. Naye kwe kamayinza okuba olina munno gw'oyagala asenvule mubeere nga mulina kye mutuukako oba muyingire obufumbo oba oliawo naye ng'olaba tava mu kifo, omugamba ensonga tagumuka, takuwa ansa, talina position gy'akuwa. Okoowa. Ogamba buli lw'obeera mu position of tugiyita inertia, bwebamba mujjukira ka physics, ng'oli awo otambula naye tuva mu kifo, okoowa. Ofuna obukoowu naddala mu birowoozo naddala mu bwongo. Ate nno neeno mu ddiini munnange bw'onooba ng'oli mukoowu okimanyi nti tojja kusaala swala bulungi, okimanyi nti tojja kwanguwa, yuudhu tojja gitereeza, tojja kusitukako kusaala tahajjudi, Qur'an ojja gitunulamu osumagire. Bw'otandika okusaala mubalabako eyo nga bw'ayimirira mu swala oluleeta takbiira Allahu akbar ng'ayayuuya ng'ayayuuya. That is mental tiredness. Tuzuukuka ku makya nga tuli bakoowu naye nga tuva mu buliri n'oyingira obuliri emirundi egisinga waliwo otuuka nga bw'otuuka ewaka nga tolina kirala ky'oyagala wabula kuyingira buliri bwo. Era singa waliwo options ezimu ng'abamu tebakkirirwa nga osobola okuyingira obuliri nga tonaabye oba n'otalya, waliwo n'abatalya n'agamba naalya enkya ng'awulira obukoowu bumuva mu busomyo ne bumuyingira yenna. So tiredness is real. Tiredness is a reality. Tiredness is part of life. Naye obukoowu butta emirimu, obukoowu butta amaka, obukoowu butta omukwano, obukoowu butta abaana. Wakati tulina abakadde oba abazadde ng'akugamba nze Hajjati abaana nabakoowa, nga mukoowa abaana be yakola ki? Yabakoowa. So njagala mukimanye nnyo buli lw'owulira nga okooyerera
manya sitaani eri mu kuyingira mu ibaada zo, eri mu kuyingira mu mirimu gyo gy'olina okukola, kuba ekuleetera obugayaavu, ekuleetera obukoowu, togenda kukola nga bw'olina kukola ki, nga bw'olina kukola. So tugamba nti biki bye tuyinza okufiirwa nno munnange nga tetufuddeeyo kwejja mu bukoowu. Tujja kumaliriza nga tugamba tubwejjamu tutya. Munnange okoowa, era bw'oba oli mukoowu toli wekka, naye biki bye tugenda okufiirwa olw'okuba nti okooye ogenda kuyingira mu bantu abatalina bugumiikiriza. Era tulina abantu bangi, era tulina ebintu bingi bye tuvuddemu amangu. Tulina abantu abaakoowa okusoma nga yakukooyera mu senior 1 oyo n'adroppinga out. Okirabe nti okusoma kukufiiriddwa. Tulina abantu nga yalina kakoosi ke yali ayingiridde ne bateekamu oluwarabu, anaakoowa n'agamba nze oluwarabu lunkooyezza, kakoosi n'akola ki, n'akavaamu. Tulina abantu nga yalina koosi gye yali agenzeemu nga mulimu kakoosi unit aka mathematics, mbawulira bannange nga banyumya, n'agamba nti nze okubala kwantamizza koosi era nabikooye, n'abivaamu. Katulina abantu nga yakola lo n'amukola n'akola emyaka gy'emeka seena oba egiba 3, kati n'agenda ku LDC eriyo akapapula kali eyo bagamba katera okuba akakalumuuko. Kati olw'okuba oleeta obwongo buno bwamaze emyaka giri 3 nga bukoowu n'ogenda oyingira akapapula, baŋŋamba nti akapapula ako 99.999 bakagwa. Naye nze ntegeera kuba jjukira oba osomye era awo jjukira koosi ziri endala abantu baba graduatinze nga bagenda kukola, naye kati muudu ya graduation ate gy'otwala ku kapapula kali ne kasooka kakkuba, so obeera tired. Bannange obukoowu gye buli, obukoowu neryo n'eddagala lye bakuwa owone obukoowu, kugamba nga cells zo zeebase, obutofaali bukoze eki, bwebase. So ogenda kufiirwa emisomo munnange. You might lose the best part of your education, the best part of your studies ng'okooye. Gotomanyi nti neri abantu abagwa UNEB lwa bukoowu. Nze ndi wano mu senior 6 nzijukira nga tuli mu UNEB, tugenda mu budde bwe buti tuyingira economics paper 2. Wanga olumu bw'oleetayo ka example ndoza kyongera okutegeerekeka. Tuyingira economics paper 2. Olwo twali tukoze paper zaali ndowooza nga 3. Jjukira awo mubeera n'ebbugu, mwezi zisooka muzibeeramu n'ebbugu lingi, musula mutunula, ebigere bibeera mu mazzi, twabeeranga n'emmeketu ng'osoma bw'omeketa obuberenge, otwo tuleme kukola ki, kukutwala. Kaakati ntwala obukoowu mu economics paper 2. Tutuuka tuyingira, invigilator tukebedde tutudde, empapula bazireeta. Bwe baleeta olupapula batugamba start, nga tutandika okuwandiika. Munnange mba mpandiika, ndoza nali mmazeeko ennamba oba yali emu. Amazima ge giri nagenda okulaba nga obunyukuta bwe mpandika butandika okukogga. Nga butandika okukogga, ng'olowooza otwo tetuyingiddeewo. Tuyitirivu nga ne peeni ezitowanga ejjinja. Naye Allah yampa amagezi, nawanika omukono nempita invigilator nemukuba akaama ne mugamba owange otulo tunzita, nsaba nebaka eddakiika 10 nsaba onziukuseeko. Invigilator nangamba webake nkuwadde 15 oba 5 yeyandizimpandiikidde, naye yanzikiriza okuwummulamuuko era obudakiika obwo actually si ye yanzuukusa, nze olwabwebakamu eddakiika zaalinga 9-10 nensitula omutwe nempandiika pepa, era pepa yange eyo nagifunamu B. Naye bunaba oli awo singa saasumagira simanyi, Allah yasinga okumanya. Naye ng'ekiyitibwa obukoowu, tiredness is something that we do take for granted. Tulina abantu munnange ng'ogenda kufiirwa bizinesi, you are going to lose a lot of customers kubanga otwala obukoowu bungi mu dduuka, otwala obukoowu bungi ku reception, otwala obukoowu bungi ku clinic, otwala obukoowu bungi abamu mututungiramu n'epamba ne mututungiramu makansi, simply because obeeragenda mu theatre notemutandika okoperating omuntu nga omu ku mmwe mukoowu muzibu. Okimanyi nti abantu basobola n'okufiira mu
theatre simply because the doctor oba the surgeon mukoowu yasuza alongoosa. Ennaku zino mutuyiribiramu abasawo ennaku zino muyiriba nnyo. Nina gye naliko ennaku ezo omusajja ng'alina engeri gy'ayingira, nali ndi admitted ng'aweta emmotoka n'ayingira clinic n'agifulumya ng'ayingira ekkubo agende ewalala agende n'ewalala. Kati buli lw'oyiriba bw'otyo otuuka n'okoowa ng'omutonde ng'omuntu. Kati olina operation gy'ojja okutuukamu ogikolemu ensobi olw'okuba okooye. Oyinza n'okuba ng'okankana, oyinza okubala ebitali bituufu, oyinza okupima ebitali bituufu, oyinza n'okusalawo butalina kusala simply because oli mukoowu. Munnange obulamu olaba tugenda okubufiirwa, emirimu gigenda kufa. Olina omwana gwe watadde mu dduuka, omuwala mukoowu yakukoowa, emirimu yagikoowa, buli kimu yakikoowa. Kyowakola abeera mu dduuka ng'agalamira nga yeebaka. Abantu baagala okulaba ka tuli mu sizoni, abantu baagala kulaba ngoye. Mukoowu nnyo yakoowa okuggyayo hanga ezo ze bawanula ne bassa wansi. Bw'aggyayo bwassa wansi ate omuntu n'atagula, yakoowa. Mukoowu nnyo, mukoowu ddala. So your attendant or your assistant is tired. Okitegedde? Kakati business olaba bwegenda okufa, olaba bakasitoma bwe bagenda okgenda, olaba bwe tugenda okufiirwa ssente simply because of tiredness. So tukugamba nti obukoowu bugenda okututtira ne ssente zennyini, obulamu bubuyingiddemu. Tulina abantu twabakoonyeeko, amaka gafudde. Amaka gatufuddeko olw'okuba abantu babiri beekooye. Abantu beekooye. Munnange nno si kyangu kubanga olaba omuntu buli lunaku. Era abaami beesiimye abakyusaako. Naye ffe tulaba mmwe buli lunaku, buli mwezi, buli mwaka. Omulaba buli lunaku, buli kiro, akomawo buli lunaku. Eri abakyala nga basaba singa omusajja ono afunayo safaari. Kugamba omuntu bambi si nti takwagala, naye omuntu akoowa. Era tubagamba nti abantu mubaleke, mubatagululeko, temwesiba nnyo ku bannammwe, temweripa nnyo ku bannammwe. Omuntu omuleka n'abeerako n'ebibye byakola ki byakola nga toliimu, kuba buli lw'omubeera nga buli kaseera omuli mu matu. Omuntu akoowa naturally ng'obutonde. Omuntu akoowa, era mu bukoowa omwo mwe muli akagambo ke bayita board. Era abaana mulina abaana mu masomero nga they are bored. Tulina abasomesa nga they are boring. Tulina amasomero nga they are boring. Tulina abaami nga they are boring. Ng'omwami wo abowa. Nkusaasira nnyo munnange, ate ng'olina okubeera naye obulamu bwo bwonna. So tugamba nti that situation of being bored, situation of wanting to sleep, obeera n'omuntu ng'akunyumiza emboozi naye ng'oyagala kwebaka. So tugamba nti olaba bwe tufiirwa amagezi, abantu batuula mu class olw'obukoowu ne basumagira. Ebintu bye yandibadde ayingiza mu bwongo bwe bye yandibadde akwata ne bitayingira. Era otuukeyo ng'omuntu atuuka mu bibuuzo ng'awandiika ebitali bituufu oba ng'abulwa ne ansa entuufu simply because yasoma akooye. Saabasomesa nga tumalirizayo mu maaso kaawo tugenda kulaba ddala yo classroom ogikuuma otya nga teriimu bakoowu. Ye ggwe musomesa munnange toli mukoowu. Tulina abantu bambi ng'ebizimbe byennyini okimanyi nti kati ebizimbe bisobolera ddala okugwa ne bitukuba olw'okuba ababizimba bakoowu. Olina foreman mukoowu. Foreman tomuwa ssente, kyakola seminti bw'alina okuteeka ensawo. Wateeka ensawo 3 ajja teekawo 2. Wateeka 2 agenda kuteekawo 1. Okirabye? Kati ojja kwesanga munnange nga ekizimbe bakizimbye tetubiina wano e Kampala ye nga tuludde. Manyi buli ky'olinnyamu obeera okyeraliikirira kuba oba wakakivaamu bw'oti ne bagamba nti kigudde. Kaakati biyiika lwaki? Abakozi bakoowu, abantu bakoowu. Kaakati bingi bye tugenda okufiirwa. Njagala tumalirize n'ensonga yaffe ey'eddiini. Ffe tuli basiraamu.
tulina programu zaffe ze tukoleramu okusinza kwaffe, okusinza Allah waffe. N'abalala balina programu zaabwe, naye eyaffe eri sealed nnyo nti ku ssaawa bwe ziti nina kubanga nkola kino, ku ssaawa zino nja kubanga nkola kino. Obudde buno kati obudde bwa umura, December umura, abantu bakola ki? Bagenda kukaaba. Ffe tulina buli kimu kirina obudde bwakyo. Asiri egenda kuyingira, naye kati bw'onooba oli mukoowu ojja kwesanga nga ekisookera ddala osaala leeti, kuba buli kaseera oba oyagala okusituka nga tosituka, oyagala okuvaawo nga tovaawo, kubanga omubiri teguvaawo, omubiri tegulina maanyi, tegulina bwagazi, vibe temuli. You know, tiredness is lack of vibe. Omuntu talina vibe, no energy, no, actually it's even eventually no happiness. Naye tukugamba nti emirimu gyo gye tukola nga gye bajja okola ng'osinza Allah gijja kwesala nnyo, gijja kukendeera nnyo kwalite yaagyo, oba obulungi bwagyo, oba enkizo zaagyo, oba obuzito bwagyo, bw'onoobeera ng'owangaalira mu bantu abakoowu, bw'onooba nga weekuumira mu gye tuyita tired zone. Gwe tulaba omuntu ajjayo ekitabo kya Mungu asomeko, aba yakabikkula peegi agituuka wakati n'asumagira. Tulina abantu Juma kate naayogera byewala, Juma olutuula bw'ati nga ne khatibu tannatandika. Ebisiki abantu beebakira ddala, n'atandika okugwira wuuyo ne wudhu nekola ki? Neefa. So tugamba nti emirimu gyaffe gigenda kendeera nnyo bwe tunaabanga tetufaayo kwejjamu bukoowu. Njagala okumaliriza okwejjukiza kwaffe okw'olwaleero nga tutunuulira how can we be vibrant, how can we keep energetic, era twejjamu tutya obukoowu. Oba abafumbo mbakoonyeeko nga situnnaba kutuuka esinza butakoona ku bafumbo. Amaka galimu abantu abakoowu, abakyala bakoowu, abaami bakoowu. Omuntu bamugigobaga nti ate atuuka omuntu atuuka ewaka n'anywa caayi n'anywa kajuisi ke n'anaabako, kati aba akola ki? Asaba okumunaye okugendako ewa seekaseekadde ebukoto, ng'oli atandika okugamba nti nze nasiibye mu ngoye era nze nagolodde engoye nnyingi nnyo, era nga presentinga certificate ye ey'obukoowu. Kati munnange bw'onoogamba banno nti oli mukoowu leero ne luli, kati tuli mu mawofiisi, abakyala bafuluma ne bagenda ne bakola, ne batuula mu mmotoka zaabwe ne bavugira mu jjambo, agenda okutuuka ewaka nga yenna ennyingo zikaaba n'okukaaba nga mukoowu. Akati mukama we yenna avuga piki, ayitamu buyisi mu jjaamu, atuuka ewaka 12 ne yeenabira nako, ye n'awummula nako, nga gw'okomyawo buki? Obukoowu bwo. So amaka tugaggyemu obukoowu, amaka tugaggyiremu ddala embeera y'okuba we are tired, we are bored. Nedda gajja tufaako. Tugenda kukola tutya okweggyamu obukoowu? Munne ino si bizibu nnyo. Ekisookera ddala olina okuba nga ggwe kennyini obwongo bwo obuteekateeka, olina okuba nga olina programu zo eza mental health, obwongo bwo kubanga obutaasa ebintu ebibukooya. Olwaliro tuyina abaana kati bali mu holiday, abaana balaba TV bannange, abaana balaba TV okuva ku makya, bw'oba toliiwo ne bagiraba olunaku lwonna, onookomawo nga bagiraba, bw'oba tobagambye kugijjako munne basobolera ddala okukeesa nga balaba TV. Ekinaava mu ekyo olw'okuba tebawummula bagenda kuba bakoowu, bajja kwasiza ebintu, bajja kwonoona ebintu bingi era eby'enjawulo. So tukugamba nti faayo nnyo ku kintu ekiyitibwa okwebaka ku tulo. Ensure that you have a provision for enough sleep. Tukugamba nti faayo nnyo owummuleko, weebakeko, obeere ng'ebirowoozo by'obikkakkanyaako, obeere ng'okendeereza ddala okubeera nga olowooza ebintu, olumu tulowooza n'ebitatukwatako, olumu ne tuteeka ebirowoozo ku bintu tutasobola na kukyusa, waliwo by'otalinamu na busobozi. Tukugamba kakkanya ebirowoozo byo, faayo nnyo owummule. Era batugamba nti minimumly ekitone nnyo omuntu yandibadde yeebaka essaawa 4, 5, 6.
naye omukaaga gwe gusinga lwakuba okuyiriba kwatuyingiddemu naye kyandibadde kirungi nnyo neoweebaka obudde obw'ekiro si misana obudde obw'ekiro ne weebaka essaawa zo ennungi 5-6. Napoleon yatugamba 8 n'ebyo byali byabwe balina budde bwabwe obaoliawo bwalimu ebyabwe nga byakimpowoozemuuko nakatukugamba togezaako n'olyazaamaanya omubiri gwo n'oteebaka kubanga bw'oteebake omubiri gwo ogenda guteeka mu mbeera ey'okubanga tegukuba butofaali bupya ogenda kubanga buli lwobeera nga teweebaka otta nnyo obutofaali kuba buli lwobeera ng'olina by'okola obutofaali jjukira bwe bukola era bufa kati bwe tuwummulamuuko whenever we sleep we do what we call cell regeneration obeera okuba obutofaali obupya omubiri gwo guzza obutofaali obupya era buno obubadde bukooya nabwo ne bwe buvumbavumba ne buddamu amaanyi kati lwonoosala ku kwebaka kwo ogenda kubeera mu bantu abakoowa ate nomune togenda kukoowa bukoowi ogenda kukaddiwa ng'olina emyaka mitono nnyo naye nga bakutunuulya bwe bati bakulaba nga okuze so nga ate oli muto ne bw'oba nga okuze tolina kufaanana bukadde ekyo kinakyo kibeeraawo ate si kukaddiwa kwokka ojja kulwala obulwadde nno bwennyini abantu bangi bagendera ddala kati mu malwaliro nga ne bamugamba sooka owummulekaawo nga the only thing they are going to give is bed rest weebakekaawo so ekigambo ky'okwebaka kigambo kikulu nnyo era tubasaba bw'obanga olina olunaku lw'oteebase manya nti eryo bbanja era tukugamba you have to pay that sleep debt olina okusasula ebbanja eryo ery'otulo faayo nnyo ofiseeyo obudde obw'emisana waakiri webaka essaawa 2 ekirala kye tukola okweggyamu obukoowu kukola ku exercise beera muntu ng'oli active beera muntu ng'oyambako ku mutima gwo ne gukubamu ne guva ku speed eya bulijjo ddukamu buuka funa omuguwa obuukemu dduka weetoolola ennyumba yo bw'obanga olina ekyalo nga kirungi ng'ekyewaffe ekyensangi ekirimu ebinnya n'ebigere tebitambula simanyi bw'ojoginga naye waliwo abantu abalina ebyalo nga birungi teekamu obugatto genda ogenda oddukemu kilomita 2 munnange ogenda kubeera ng'oli bulungi ng'owulira bulungi era ng'omubiri gutambula nga buli mulimu gwe gulina okukola gugukola bulungi ekintu ekiyitibwa exercise kigambo kikulu nnyo tulina exercise zetukolera mu nju tulina zetukolera ne mu kifo ekimu ng'oli mu kifo kimu n'okola exercise ensure nti omutima gwo ogwongeramu ku speed ensure nti otuuyanako kubanga buli lw'otuuyana obwo obutofaali bwe buba bufulumye ebikyafu bwe buba bufulumye obutwa era kubanga ebyo byetuleetera obukoowu so ogenda kubanga owulira bulungi ekirala tukugamba faayo nnyo ku byolya tomala galya bannange tulekeraawo okumala galya bannange abavubuka abakyala tulekeraawo okulya ebintu ebirimu butto ebintu ebirimu sukaali ebintu ebirimu carbohydrates emmere eyo ba mu Luganda simanyi bwe bagiyita naye emmere eya starch tugikendeeze nnyo kuba ereeta obukoowu ereetera ddala okusumagira gwe tomanyi nti bw'olya akawunga ne muwogo owulira otya bimanya kutula n'okulya ennyo kugamba abaana muli waka mwawummudde kati mwagala buli kimu mukirye bw'okkuta ennyo olubuto n'olujjuza nnyo omubaka kye yatugaana mbaka yatugamba nti omukkiriza bw'aba alya olubuto lwe lubawulwamu ebitundu si 3 ayina ekyamazzi ayina ekyemmere ayina n'ekitaliimu kantu nga kyakussizaamu obeere nga tokoowa nnyo so tugamba tomala galya tolya nnyo tokkuta nnyo tolya mmere naddala emmere engoye emmere ya starch eyo emmere erimu sukaali emmere erimu butto gyegendereze nnyo tukendeeze ddala okusiika n'ebirala bimanyi ebimu bimanyi ne mubyerabira bwerabirizi naye ebintu ebyo bituleetedde obukoowu munnanga obukoowu bwe buleeta obukadde obukoowu bwe buleeta obunafu obukoowu bwe buleeta obugayaavu obukoowu bwe butuleetedde naddala zino ensi zaffe okuba nga zigaanye okukula ekirala kye tuyinza okukola tukugamba nywa nnyo amazzi
take a lot of water. Hydrate your body kubanga gwe tomanyi nti no n'emmotoka yeetagamu ka brake fluid, tomanyi nti emmotoka yeetaga ka fuel n'amazzi. Emmotoka bagiteekamu amazzi. Buli okumanya eddiini kye kimu ku bintu Allah by'asitula by'abantu kuno ku nsi nga bw'atugamba mu kitabo ekitukuvu Quran. Eba ekaddiye bakiŋŋamba. Kakati yingini yo yeetaaga amazzi mangi. Ekitone nnyo liita mmeka? Liita 2. Obeere ng'osobola okubanga otambula oyina amafuta agakutambuza okukola emirimu gyo n'okubanga obutofaali bwo tebukalambala era tebukalira. Ekirala tukugamba kyusa ku bantu b'owangaala nabo. Munnange osobola okubanga abantu bennyini b'oli nabo bakoowa oba ggwe wabakoowa. So tukugamba genda okyaleko. Tugendeko mu kyalo soke tulike abamu baveeyo naffe tuddeyo. Naye change the people that you're spending your time with. Kijja kuyamba okukyusa ebirowoozo, kijja kuyamba okukyusa embeera. Ojja kulaba engeri abantu gye beeyisaamu endala n'ebirala. Ekisemberayo ddala kyusa ku kifo w'owangaalira. Munnange nno feno mu PAM professional counselors gye tuwangaalira era obudde bwa retreat bwatuuse kubanga nga 26 tugenda kuvaako wano tugende Masese oba Ahmad ali kuki simanyi, naye tugenda kuvaawo gwe n'omwami wo muveeko mu kisenge ekyo. Ekisenge ekyo kituuka ekiseera nga tekiwunya bulungi obanga kikutte. Bisenge byaffe bimanyi okukwata bituuka ekiseera nga tebikyalimu bulungi ka fresh air wadde okirongoosa naye engeri gy'oba nti okimanyidde kituuka ekiseera nga kikubowa, kituuka ekiseera ng'okikooye. Jangu tukuyita osobola okujja tugende mu retreat, tugende tukyuseko. Fenna nno tukikola buli mwaka, twakikola ffe twakisalawo tuvaawo ne tugendako mu bifo eby'enjawulo. Ensi eno erimu ebintu bingi. Vaawo ne bw'oba tozze naffe, kwata munno ne bw'oba tomulina, vaawo okwo, kwata akakeesiko, teekamu akagoyeko ne kannayitiko, ogendeko mu bifo ewalako eyo. Oyingire akaruumu nga kalongoose nga kalungi, bakulabirireko naawe, ogalamireko awo nga toyina nnyo toyina taabu, ng'oli awo osiriikiridde. Ojja kuvaayo eyo nga olina engeri gy'olabamu ebintu nga ndala. Bannaffe abakuze era mubalaba bali mu kujja eno waffe. Bagulumeeru bo bakiteekawo nti omwezi guno gwonna ogw'12 guba gwa kukyusa ku bifo. Ne bagenda mu tourist centers, bagenda nga balambula ne balaba ku byennyonyi, ne balaba ku bisolo, ne balaba ku mazzi, ne bakola emizannyo egy'enjawulo. Kugamba agenda okumalako omwaka atandika January ng'ensi ye agenda girowooleza bipya. So tukugamba change your environment, change your village. Bwe kiba kyetaagisa kusenguka, ebudde bwe bw'okusenguka. Ate onoobeereyo wansi paka ddi, senguka gendako mu kifo ekirala. Era abantu abamu buno obudde bwe bw'okuyingira n'ennyumba oba efaanana etya oba tennaggwa, ne mugiyingira ne mugirumba ne mugimalira eyo. Ebyo nayo nkola tugiyina eyo waffe mu baddugavu. Ekisemberayo ddala oba ekidirira ekisembayo tugamba nti osobola okutambulirako ddala n'olinnya ennyonyi n'ofuluma eggwanga lyo n'ogenda eyo. Abamu kati bakifuula obutuufu bwakyo sinaba butegeera, naye kati abantu baleese ekigambo ky'okuwummulirako eyo ku Kaaba. Akwata ssente ze n'agenda n'akola umura ye n'abeerako eyo mu Buwarabu ewiiki ze 2, n'agendako e Dubai ennaku 3 n'amala n'akomawo, oba ewiiki n'abeera ng'akomawo kugamba nga byonna gasiya kakica yenna Obukoowu bonna abwemazeemu. Ekirala tugamba nti tuyina kye tuyita emotional cleansing, okweyoza. Tugamba nti sonyiwa abantu abakusobezza, leeta enniya osonyiwe buli muntu akusobezza. Kubanga mu bimu ebireeta obukoowu kwe kubanga otissa agantu ku kifuba kyo, otisse fitina n'obusungu n'obunyiivu mu mutima gwo. Oyina abantu be wanyiigira nga bo tebakimanyi na kukimanya, nga gwe wanyiigira munne ye akyatambula yeeyongerayo bweyongezi, emmere alya yeebaka, abaana ali mu kuzaala, naye gwe ng'obusungu oli eno ofa. Tukugamba sonyiwa. The best gift you can give to yourself is to forgive. Munnange bw'osonyiwa gw'osinga okufunamu
ate oli gw'osonyiye ayinza n'obutamanya kubanga ayinza kubanga tekimugana ye kulya mmere. So tukugamba sonyiwa, tukugamba weebaze, be thankful. Buno obudde era ffe mu retreat tubeerayo n'ofukamira neweebaza ku munno. Baba nange okukugumiikiriza muntu gwe omwaka mulamba nga toli mwangu, ng'oli muzibu nnyo. Munno mwebaze olw'okugumiikiriza, mwebaze byakkoledde, mwebalize ddala olw'okuba yalonda ggwe. Era tukugamba osobola okwogera ebyo ebikuluma. Mu bimu era ebireeta abantu okuba n'obukoowu, obunyiivu obwo, kukuuma bintu nga tebabyogera. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nkwagala nnyo naye bw'okola akantu kano kanyiiza. Buli lw'obeera nga towuliriza mpulira bubi, oba budde ekiro ennyo kinyiiza, oba mufuna kwabulemu alina kyanyiigira munne kyaba akoze. Yatula ebikuli ku kifuba kyo ekisemberayo ddala. Tukugamba nti yongera okutereeza eddiini yo. Bw'obanga Qur'an tonnaba gitegeera, tukusaba jangu mu Twahirah Islamic Center. Bakubira amasimu gatambula ku screen, ojja galabaawo obabuuze banne njagala kusoma Qur'an, munnyambye mutya. Tukugamba saddaakako. Era Twahirah is a charity organization. Basobola ddala okuyamba essente onoosaasaanya ku ssente mu bulungi. Tukugamba zukukako ekiro osale ku tahajjudi onyumyeko ne Mungu, kubanga munne ebintu bye twatula ne tugamba Mungu emirundi egisinga bikomaawo tebidda. Olina engeri gy'owewukamu ng'osituse n'osaalako. Tukugamba nti yongera okusoma, be a reader, be informed, yongera ku by'omanyi. Munnange ojja kutandika okubanga ebyokukola nabyo biyingi wadde, kuba the more knowledge you have, the more active you're going to become. The more knowledge you have, the more secure, the more sensitive. Ojja kuba muntu ng'oli wa bbeeyi nga weegasa ate era nga ne umma ogigasa. So olwaleero tubadde twogera ku bukoowu, njagadde mbuleete bwentyo tubutunulye mu ngeri oba oliawo empewufumu naye nga twongera okumanya era nga twongera okutegeera. Get out of the tired zone, get back to the vibrant zone. Noonya amaanyi go we gali. Ensi ekwetaaga olina amaanyi. Obusiraamu bwagala omukkiriza ng'alina amaanyi. Omwami wo omukyala wo akwetaaga nga weefiiringa. Omwami wo ajja kunyumirwa nnyo ng'olina amaanyi, nga weeyagala era ng'oli fit, ng'oli flexible, ng'oli musanyufu era ng'onyuma okutunulako. Tweyanziza nnyo okutugoberera. Mbadde Zaitun Kakyaama, musomesa wammwe okuva mu PAM Professional Counselors. Ndi life coach. Ebintu bino Allah yabimpa, nange mwebaza tubebaza okutugoberera. Thank you for following. Tubasaba like these videos, share them and give a positive comment. Mutugambeyo bwe tuba tusobezza, mutugamba bulungi, tuli balungi okutereeza. Ate era bw'oba olina ky'oyagala twongeremu oba wandyagadde tukyogereko, tukusaba obeere ng'okola ki okitugamba. Mwebale kukwatira Twahirah, mugende mu maaso, muteekeyo ssente, teekako ssente nga totunudde nayo. Bw'oba olina bukadde 10 busuuleyo, bw'oba olina kakadde suulayo, ow'olukumi toweeraliikirira, buli omu omumpi wakoma wakwata. Twahirah ekyakula, ekyazimba ebintu bingi, bakola emirimu mingi, batusomesa, batuyambako okuweerera abaana, basala adhuhiya, bagabira abatalina, ennaku zino bagabira bambi abalema nga babawa obugaali, bagaba emmere ne bagiwa abantu abatalina, bagaba yasaruna, bagala okuzimba ekitebe kyabwe kibeere nga kya mutindo, beetaaga ebyuma ebyenjawulo, abasomesa balina okusasulwa, DAAWAH erina okutambula ebune buli kanyomero k'ensi eno. Teekako ssente, eno sadakatul jaariya nkakasa tetujja kwejjusa. Twagala okwebaza Allah era nga nammwe tubeebaliza ddala. Thank you for following. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okumanya eddiini kye kimu ku bintu Allah by'asitula na by'abantu kuno ku nsi nga bw'atugamba mu kitabo ekitukuvu Qur'an. Rafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah asitula abakkiriza mu mmwe nabo byawa okumanya eddiini mu madaala.
wano Twahirah Islamic Center Online School weviiriddyo okusomesa eddiini yo ng'eyita ku mutimbagano nga tulina koosinga Quran mwogenda okuyigira okusoma ekitabo kya Allah mu butuufu bwakyo saako n'okukikwata ku mwoyo. Tajweed mwogenda okuyigira amateeka agafuga ensoma ya Quran. Arabic language mwogenda okuyigira okusoma, okuwandiika n'okwogera olulimi oluwarabu mu butuufu bwalwo. Swala mwogenda okuyigira esswala n'obukulu bwayo mu Busiraamu. Yasaruna mwogenda okuyigira okusoma, okuwandiika olulimi oluwarabu n'okugatta ebigambo ekinaakusobozesa okwanguyirwa okusoma Quran. Tafsir mwogenda okuyigira amakulu n'ebikwata ku ssuula eziri mu kitabo ekitukuvu ekya Quran saako ne koosi ez'endala nnyingi ez'obuyisiraamu. Ku Twahirah Islamic Center Online School tukuwa amasomo g'okwegezaamu asatu beddu nga tugenda kusoma nga tuyita ku mikutu emigattabantu nga WhatsApp, Zoom ne Skype ku ssimu yo ng'osomerawo wonna w'oba oli mu budde bw'osobola. Twaniriza buli kikula kya muntu nga tetususula mu myaka, nga tukuwa omusomesa oba sheekha owuwo akusomese wekka. Abasomesa baffe bakugu nnyo ng'ate ebisale bisoboka okumanya ebisingawo ku nteekateeka eno. Kuba ku nooti 7 nooti 8 38 46 nooti 4 oba ku website yaffe www.twahirahislamicenter.com. Twahirah Islamic Center Online School, learning made easier. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. Hajjat Primary School gisomero otwala omwana wo erimu wabino wammanga empisa okukwata byasoma n'okutya Katonda. Hajjat Primary School lyasulu n'abava ewaka lyabawala n'abalenzi lisambisa amagulu abiri so nga balina ne tahafiidhi omwana w'omwayita okukwata Kurane ku mwoyo okuva ku nassale okutuuka ku kibiina ekyomusanvu. Twalira omwana wo kati ekifo kisufu ekyenkiza ekiriyo otwala mwana wo na byakwebi ebitabo, ekkalaamu, sukaali ne sabbuuni obisangayo ku ssomero so nga n'ebisale bijja mu nsawo yo. Hajjat Primary School lisangibwa Namulanda ku luguudo lw'Entebbe okyamiraawo ku Kyerima Hardware n'ekipande oba okiraba. Essimu 0782 48 99 15. Balina ne ofiisi mu Kampala esangibwa ku Masigidi Mandela mu Kikuubo. Kolagana ne Imaamu Jibuliru Muwonge ku ssimu 0702 32 36 77 ye Hajjat Primary School Namulanda.